Nyongera okukulisa yonna gy'obadde kutegeeza nti nno ku Yugi Updates TV kusinze okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza baganda bange abali ku kyeyo abali emitala w'amayanja nyongera mu maaso n'obbalamusaako mwebale egyo gye mututuusaako engalo mwebale egyo okukola omulimu ogw'amaanyi ogw'obutawera okubanga mubeerako ne mutuninga ku Yugi Updates TV. Nemukubiriza n'emikwano gyammwe nabanga basubscribinga ngenda maaso n'okwebaza abo muna abasubscribinze abasharinga abakomentinga mwebale nnyo mukola omulimu ogw'amaanyi ogw'ensusso era ngenda maaso n'okubiriza mwenna abatandika kubanga musubscribinga mugende mu maaso musubscribinge ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati muganda wange abayimbi abamu bagenda bakkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina amasannyalaze. Abagezezzaako okutempalinga n'amasannyalaze ga Robert Kyagulanyi Ssentamu balabye engeri gye gayinza okkubamu, balabye engeri gye gasootingamu waya zaabwe. Tujjukira bulungi nnyo ng'omwami ono Gravity Omutujju nga tannakukola konsati ye eyamufuloopinzeeko. Tujjukira nti emabegakaawo oba ani yali amusigamu akasimbi n'asooka ataakinga ekibiina kya National Unity Platform nga ataakinga principal byemu ku bintu bye yeekozanga n'agenda ne ku ttaka ly'e Busaabala n'atwalayo obusawo bwa seminti mbw agenda kuzimbirayo batuuze eddwaliro. Bintu bingi bye yeekola ng'eggwanga limutunuulidde. Toyinza kuva eri n'oddira freedom fighter alwanirira eggwanga n'otandika muteeka mu katemba n'omutandika omudisrespectinga n'oba nga tomussaamu wadde n'akatiibwa n'akamu. Kino abayimbi njagala mukitegeere. Weewaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu gwemumanyi nga Bobi Wine yabadde mu kisaawe kya kuyimba era minisitule yakyagirimu nnyo. Naye kati mulina okukimanya omuntu wava ku ddaala n'adda ku ddaala eddala olina omumanya nti eddaala eryo alibuuse era alikulekedde. Kati nawe kiri gy'oli okuva ku ddaala eyo gy'aba akulese omutuukako. Tosobola kunukkiriza mukono era abayimbi abasinga bano bakunukkiriza obukono bwabwe bagezeeko okuba nga babuukira wamu n'enzige. Ekintu ekitasoboka. Omuntu waba akulesse eddaala manya nti nno ali step ahead of you, akuliko waggulu, endowooza temukyazifaanaganya. Bwe ndowooza z'olowooleza mu konsati nange eki gy'ogenda kukola mu vidiyo onalowooza ngeri ki eggwanga gye ligenda oyimirirawo nange ki gy'agenda alwaniriramu ddembe lya bannayuganda. Kati kino abayimbi mulina okukimanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali levo zammwe era mmwe oba oyagala oba toyagala olina omuwa ekitiibwa ekyo nga we kiri kubanga kyajja. Tosobola kuva eri mu maaso n'oweesimba mu kaalira yamu. Buli muntu alina kaalira, alina destiny. Gwe naawe noonya eyiyo. Oba tonneezuula manya olina okuba nga weetereeza. Kaakati ebyo byonna yabikolanga nga tannagenda mu maaso nakola ki nga waliwo abamupika bamufujjirira obusimbi obusente abufunye. N'avaayo n'atandika okwataakinga ekibiina kya National Unity Platform n'atandika okwataakinga principal. Era ebyakivuddemu mwabirabye wano ng'akoze konsati ye eyakaggwa wano. Mwalabye ebyava mu konsati wano e Lugogo ekivula engeri gye kyamusala. Twasooka kulowooza nti oba abantu babadde abaavu oba waliwo ebyabakuttemu weather climate yabadde mbi, naye ate bwe twagenze e Masaka ate yo kye yamukoze enkoko ekikola bwana bwayo. Kaakati avuddeyo naawe okwetondwa kwe ng'alabula abayimbi bonna ba upcoming ng'abagamba nti gwe yenna upcoming ali eyo nga tonnaba kubanga ozannyira principal Robert Kyagulanyi Ssentamu sooka olowooze nnyo oba oyagala kaliyayo ebe ng'egenda mu maaso. Era buli muyimbi yenna eyadvise Gravity gye yabawadde simbi kubanga ati ye amafuta amasannyalaze agalozezzaako ategedde engeri gye gakubamu. Kakati ggwe tova eri n'ebbugumu lyo ow'okuba ovuddeyo otutumuse n'otandika kuzannyira ku masannyalaze gajja kukuba. Kale nkubiriza abayimbi mwenna respectinga mukimanye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kati alwanirira ggwanga, is a freedom fighter. Ekyo mulina okukimanya era mukiteeke mu mutwe
oba mwagala oba temwagala. Kutegeeza nti nno ggwe atanaba kuba ng'osubscribinga muganda wange, genda maaso subscribinge, sharinga, commentinga, likinga. Baganda bange bali e Nairobi, Dane ku Airways nkutumiddeko nnyo, weebale kutuninga Yugi Updates TV. Mwebale kubeerako baganda bange mwena abakuumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, temuvaako, tugenda kuba nga tukomawo.